Mr. Katama TV gye baliko ssebo tusimanya empeerezaayo tweyanzisa nnyo tweyanzisike bannange ze neeyanza abo bonna abatuwa amagezi kubanza amagezi ge najja ku Katama TV gannyambye okutaasa nange obulamu bwange. Mr. Katama TV eno esawudi gye tuli osobola okubeera ku woofiisi ez'okoze mu nnyumba esooka n'egaana dda kasitoma najja n'akugula naye ng'akugudde olw'ebigendererwa bye. Katonda bw'akuyamba asobola okugula ng'akutwala we kumukolera. Katonda aba takusaasidde asobola okugula ng'akutudde ku saddaaka kukwatirako majinni nga balina omulalu akamuteeka amajinni agateeke ku ggwe oba okuwongayo mu bintu bye. Ekinneewuunyisa kuba ndi musiraamu nina engomba nnyo Sawudi kuba iwaafuluma ekitabo ekitukuvu ekya Quran naye bw'otuuka eno weewuunya n'otuuka n'okulowooza endowooza y'okaafu wala alla nsaasira okwogera kino n'otukugamba oba Quran ya Uganda si yeye Sawudi. Kubanga nze Mr. Katama TV musajja ajja ku woofiisi okujja okungula abaana bonna ne bamugaana nze ne ŋŋamba nze sajja kutuula wano najja kukola abaana bange beetaaga school fees ayagala ki nsonga ki lwaki mugaanye okugenda okukola omusajja oyo kaabamu nti atutiisa kaabamu naye tagenda tuwa wifi naye kine nga nze nja kukola translator naŋŋamba Fatuma onookola mugaaji neŋŋenda omusajja bwe natuukayo naŋŋamba engoye zo zireke bweru teziyingira mu nnyumba ŋŋamba kati ngenda kwambala ki bwe nayingira ne ntuuka mu nnyumba baali ya fulo 3 ng'alina omwana omu ne mukyala we naye nga mwami mukulu naŋŋamba genda onaabe ŋŋamba nkolayo abaana abantu batwennyala abaddugavu bagamba tuwunya neŋŋenda okunaaba nampa ne pafyumu bwe navaayo nenzija gye bali maze okunaaba ne lumu yange agindaze naye mu lumu gye bampa okusulamu naye ngyekengera nalaba alondawo layini nga basuddewo layini nagirumaaluma ate nga ndabamu engoye ezifaanana ez'Abannakenya kuba Abannakenya balina engoye zaabwe naffe tulina ezaffe osobola okumanya nti ono omukozi yadde Munnakenya nga ndaba engoye z'Abannakenya ne bazigyawo ne ndaba leesu bbiri ez'Abannakenya kuba leesu z'e Kenya era nazo zaawuka tuzimanyi ngamba ensirika kati munnange bwe nasembera gye balina ngamba teekako masiki nemugayi nga nze siri mulwadde namugamba sisobola kussa bulungi embatadeko masiki 24 hours mbere ne masiki sigisobola nampa akabokisi kalamba nenteekako ngamba waate banazze njagala kukola ne bandaga ebyokukola bwe bakeera ku makya ne bagenda batwala omwana ku ssomero nensigala ewaka nenkola ennyumba nga erimu kamera yonna nejjudde kamera ziri automatic oluwulira enswagiro kamera yeeteekako yokka ngaakankole ate nazze kubba oba kamera zendaba zezimanyi tuka okulya ntula wali kamera kasaamu kinabyo ziba nga teziri ate nanoweza gye ziri nja kunaaba sina kyakkola ambeerawo ngamba naye bwe baakomawo ne mugamba ssebo mbadde olwo bwe nanaaba luli bampa engoye ezaabwe ez'omu nnyumba ezaali ez'omukozi oli nendaba nga engoye ennyambalemu ezange ne baŋŋamba nziteeke mu kamera nziteeke ebbali kati nali ndi awo maze emirimu ng'akanywa ku kyayi bakoma osanga 7 nambuza emirimu ogimaze nti agenda mu mugundi zaabwe eza kamera n'atunda engeri gye mbadde nkolamu emirimu nti ne mugamba dde nsaba ngoye zange mwaŋŋambye engoye zange nera kumala zooza ne muzifuuyira eddagala zirimu obulwadde naŋŋamba semberayo eri masiki eriwa ne mugamba masiki nagikooye sobola gyambala budde bwonna masiki ngikooye naŋŋamba yalla balla fuluma nefuluma ne ŋŋamba oba kiki bwe nafuluma wabweru omusajja n'ansibira wabweru mukazi we n'amusibira mu nnyumba n'abaana be n'omwana waabwe n'avuga emmotoka n'agenda naŋŋamba sigala ngoyera oluggi olwo yasigala nga njera natandika ebirowoozo okwesompesa nyamba essimu yange temba mu mpale mbeera n'essimu yange nze nawona wembeera oba mu kaleega oba okuba kinetagisa kwambala nnika 2 nenteekamu ne leegini nesonseka empale yange ensawo yange essimu yange mu mpale kikola kwaba obeere n'essimu yesobola okubeera maama ye taata yeerooyawo ye buli kimu kuba yesobola okuwa obuyambi yesobola okutuusa ku poliisi yesobola okujja mu bunnya kasoobaako ne data nange ambeerawo nongoosa olwo bwe twatuuka ku olwo lunyirinyiri lwe twatuuka ekiro naŋŋamba weetooloola ennyumba eno omala ogyetooloola osooka oyingire ne mugaa sijja gyetooloola bwe mba wenziza okukola lwaki ngyetooloola nja gyetooloola emisana
nange aleka nsibidde bweru mu kompaawundi sinaadda amazzi g'okunywa sinaadda ekyokulya kompaawundi ennene ng'ali mu nsozi eyo makkati ng'aliyo obugogo mu ddungu mu nsozi teriyo yadde omuntu neŋŋamba omusajja ono ekyamusenza mu nsozi eno ku nkomerero y'ensi kiki nsirika banno ng'osanja era wano gyera wali ennyumba baagyetoolooza omusaayi yagitonyeza amatondo g'omusaayi yonna n'agyetooza nti ndi mu kujeera ne wajja wafubutuka ennyumba emu n'evaamu kkapa kuweza ennyumba eziri munda mu kikomera kkapa mpitirivu neŋŋamba kasi zirabangako bazirya bazikozesa ki zino zonna nezijja gyendi oba nga zinnyaniriza zirenga oba zigenda kunnuma konza kafe nga neerwanyeeko ng'akwata omuggo nga ngamba kanzikuba oba nzitta nzitte zinnume naye nga nange nzise azikwatira omuggo omwami ng'asimbula emmotoka ye ng'agenda anyiga limooti lugi lwa limooti nga lweggula ng'afuluma ng'asoma ku ddwaawo ezeekingiriza amajini olw'omutima gwange gutandise okutya ne nga ya Allah ntaasa asomako ku ddwaawo ekapa ezaali ziwulugumira ennyo wendi nga zigenda nga alhamdulillah munnange mba nkyalongoosa nga ngwa ku nnyumba eyo ng'erimu esiniya nga kapa zirira ku nsiniya nga bantu ne ŋŋamba olwo nno omulimu gunaaba muzibu nkole mu nnyumba ya fulosatu ensiniya za kapa zino nze ngendo zooza okugabula kapa zibagabula ng'abantu ŋŋamba wano tewaabeereke nali ndi awo ng'omwami akomyewo nga ŋŋamba jangu okuuta omusaayi gonna ogwetoolodde ennyumba ne mugamba sijja gukuuta kubanga ne mugamba kangende ndeete sabbuuni naŋŋamba gukuute n'amazzi naŋŋamba oba otatugula ne mugamba gwe yaguteeka bulijjo badde tugulaba olw'ompulira n'ekyayi yansibidde ebweru sinaadde amazzi sinaadde ekyokulya saa zigenze mu 10 omwami amugamba naye sijja kusobola kukolera nziza ku woofiisi naŋŋamba ekiki kuuta awo kuzzeeyo amugakandeete sabbuuni nga nyambuka waggulu mugamba n'engoye zange nazikusabye ozimpe nzooze wagaanyi nambuuza z'oli muto yambadde nenyambuka waggulu okulona sabbuuni nanzigira ku mabega nali mpa okulona sabbuuni omusajja yankwata mbulaga ntugire waggulu ku madaala nankasuka kyennyamba mukuyiringita ku madaala nina ng'egye nagenda neekwata bwenti nenkwata ku kibaawo netandika okwaziina nga ndi mu nnyumba ye nenjaziina nnyo Allahu akbar nenjaziina mukyala we najja namugamba omukozi totta mukozi neŋŋamba musajja ono wano waliwo okufa omuntu yandese ensuza olunaku lumu eno yembeera gye ntandise okulaba mugaa kati ssebo njagala kuddayo nga n'embeera ye entiisa gy'alina y'amaanyi n'asindiikiriza nebeera ebweru nengezaako okukwata essimu njogereko n'aba woofiisi adduka nanyiga nanzijako essimu nansinza amaanyi neŋŋamba kanzigyeko essimu amaze amaanyi obwongo obwaddira nendowoozaako ku pulogulaamu zendabako ku Kadaama TV kati wano ki ekintaasa ndi mu nsozi teri maama teri taata ani agenda okunnyamba katonda wange nnyamba nange nga bwe neeyamba nemugamba mpa engoye zange mu ddakiika engenda okulaba emmotoka eyingiddewo ejjiddemu abasajja babiri daabukabi neŋŋamba banonye ensigo zange banonye biki ngenda okulaba kapa zeetooloola okufa obufa empitirivu ziwuluguma ne nga kati eyanjalula esiridde neŋŋamba ya Allah ntaasa nalowooza ku ssaawa nenga kati kyenina okukola kufuuka mulalu oba kuba mabbi nga mwesaaba oba kufuka musulo kyenina okukola kyeba mugamba engoye zange abasajja bali ne bajja naŋŋamba engoye zo nessimu sigenda bikuwa kuba olina okukola n'emyaka ena ŋŋamba nali nkyali awo naŋŋamba n'ezo z'oli mu ngoye zange nemugamba ssebo zoyagala naŋŋamba zimpe nkuwa engoye zo neneeyambula engoye lumu ku lumu nga bwe nzimukuba nensigala bukunya nga bwe nazaalibwa kyawaliriza bali abasajja okudduka ne bagamba oyo mulalu ne badduka ne badda eri ne bagamba muwa engoye ze ne baggula akayumba kaali awo wabweru ne bajjamu ensawo zaabwe ne bazimpa nenfuna omukisa nga ndi bwereere musajja oyo omukazi we n'amugamba omukozi tumuzzeeyo
n'abanza ku ofiisi naye saamanya basajja bali eyali alese baali bazze kukola kiri mu nsozi gye twali kugamba okutegeera kwenkwako omwana naye nasigaana neebuuza ebibuuzo bingi era asaba Katonda asaasire buli mwana akola esawuti kuba bano abasajja beeno nga bwolaba nti omuntu okera enkya n'osala enkoko ate batya okusala enkoko kuba bagula nsala ebiseera ebisinga naye ate okusala omuntu tebakiina mbuzibu okukola shiriki ku muntu ne bakusuula eddalu ne bakunyogeza ebintu tebakiina mbuzibu twagala ssente naye Katonda atusaasire tuzifunira mu bugubi